Tuli wantu kwasaganya emirimu business zibulamu nezijo manyi byaffe kati bya season limunanaza so kati sazo teziriwo bulungi za beyi muko netuzijawala netukubiri tukuba omulanga eri abatutusako ebyobulimye batwongere muko embeera wano abalambuzi bayitawo mufunamu abantu bayitawo bano abalambuzi ne bayimira ya bayimira ne batuwagira era tukyebaza nnyo eggwanga lyaffe kubanga batuwagirako kuba naffe batubalowooza ku bantu bawansi nenaffe abantu wansi batuwako n'ebituluma sinza kati fenga fa abali waneno abakolera wano katale wano benefitinga nnyo mu kapanda ako naye kati twafunyamu kentatagana mu December awo bali bagala katujjako ne tufunamu obuzibu kubanga tulabira abantu bangi nga bwe tulabe bwe tuli wano tulinawo abakadde tulinawo abato tulabira abantu bangi kati bwe banga batujjeko akantu bazigenda nayitawo obuzibu batuswera kufuna ki bakasitoma balungi nga wanene kyensinga okugamba zesinga okunnuma mutuufu gavumenti tujjako wano omusolo naye tubatulabirira laba ebinyo tukolera wonna ekifo kifune sente zo bazaagala ekimu bakitwala naye tebalongoosa kifo tukolera tesinga okunnuma njagala baveeyo nabo nabatunula ekifo kino baba basobola okukirongoosamu tesinga okunnuma kale otwaliza wamu wano bayitawo kasaala bali kyejjusa manya gange bampita otimu Yunus Kokonkulu kubirizanga bana Uganda kino kifo kyammwe teri ggwanga ddungi abali batambuddeko teri ggwanga ddungi nga Uganda teririiwo so manye nti gavumenti ya Uganda kino kankyogere wadde tekiri mu sekita yange ey'ebyobulambuzi manye nti waliwo kyebabategekera ekikwatagana ne factory egenda okukola ku nanasi eyo programu mugimanyi lwakuba ntula mu kabineti so manye obudde obutuufu ensonga zo zijja kujja twogere ku birala ebya gavumenti olwaleero tuli ku byokulambula nebaza bano bonna bannayuganda balambula nabo bagenda ne basaasaanya sente zaabwe kati engeri gye bazze wano mulaba ab'amawulire bali wano bainfluensa bali wano baggolola buli omu agenda kwogera ku katale kano nga tugenda mu maaso eyo so buli anaabayita ku kkubo lino waakiri ayimireko afuneko kyagula ekampeyi tetukoze tulimu tetwagala nnyo eddoboozi lyammwe ngenda lituusaayo enamba yange mugifunye tujja sigala nga twogerezeganya okulaba nga bwe tukwatagana okukulaakulanya akatale kano tweyanzize nnyo mwewale twaniriza golola balina bwe badde baagala omumuwa wano enanasi banembulira ku buugi banaye mulete ku buugi banange mwebale nnyo okukola era minisita atuwagidde ebiwensinga emyufu bolonda lolende nakane yakola banange munkubireko ku bugalo banange era kangizenjo kukakasa nti enanasi za wano ziwooma eza mmeka za mutwalo nange kambuuzeyo ekibuuzo bw'okiwangula nga tikyampamire kubanga tuli mu kiraasi ng'otwalayo omutwalo Musa entered the church without shoes. Begin with the shoes. With the shoes, Musa entered the church. Musa entered the church without shoes. Begin with the shoes. Wanji? Musa entered the church without shoes. Begin with the shoes. With the shoes Musa entered the church. With the shoes Musa entered the church. Tumuwe? Musa entered the church without shoes. Agambia atia with the shoes Musa entered the church. Tumuwe? Awata tumuwa? Musa entered the church without shoes. Begin with the shoes. Etonage chembadde mbagamba. Wano ngaffe katale balitejjusa naffe ngaffe akatale twagala olambula ensi yaffe era tufunayo olunaku ne tutambula olugendo ne tulambula kuba sofa twasooka tulambula ejjinja ne tulabayo kati tubadde mu puroguramu nga twagala kudda mu north mu guno omwezi ogutandika ogw'omukaaga tubadde ne puroguramu nga twagala kugenda Gulu specific place twagala ogendamu naye ng'obuzibu bwe tulina tetwagala osaba minisita ku ntambula kuba abamu baagala otambula naye kibajjamu oluusi nga tuli abafuna mpola transport oluusi aba mutono so kati tuba tusaba oba so tufunira ku baasi ne tuteekamu amafuta just
ne tutambuza abantu kuba bonna basobola otambula bonna nga bobalaba abamu tebamanyiyo abalala bamanyiyo kye tubaye tusaba tutambule nabo balambule. So amanya gange bampita Kayiza Amos era nga nze akulira ebyokulambula waneno mu katale balitejjusa nga nze alambuza abantu bano bonna eggwanga. naye nga weziba mu sizoni yazo olaba ng'olujja lwonna lujjudde nanansi wonna ate ku bbeeyi ntonotono ng'ate ziri mu sayizi nene anti engeri gye tuli abasuubuzi naffe abalimi batuseera okuzituwa ensonga lwaki naffe ziba zakabbeeyimu tuufu akatale ndi kati check point eyo etubeezaawo naye kati bwe tuwulira nti evaawo naffe emitima giba tegiri wamu nga bapita Kisambira Rajabu era nga ndi muyimbi w'eggwanga kozesa erinnya King Jabu. Bino ebiwala byamanya tendaba bifirika era bina Uganda amanya bina mutima byagala barasi kyovola bambikubisa aladde mgasema white pande bitai guno mulundi fetagala kudigida tukozesa obwongo tusinga bamakanika manya kunoonya mazima kenkusanga yagala nkusakata omuziki ku kitu ekyo baba digas there baba batani King Jabu bambi batutiisa okusinga kubajasi batukubadde irenga besisibusasi jagala nkugaye nga gayo mugati ali so pretty na she so fat ayambadde akatenyi nange ndi mukasuuti supaniga boys tuzinira mugoti tamu butonde batwetaaga bangi emigasa ffe tulina namingi abawala be tulina abo bangi tuli kumiti nga tusanyukamu zembadde wange nga mpulira ebikuuna genda okufuluma nga dige yatunoonya life so sweet mutaino ginuuna you got to choose it and never to sit up buka jump and dance to the beat mama nyenya you want to your doti wabula joli nanjita mega buti mpaka kisi kuwerewo politi sweet baby right on them for me party ya namigwasa dem maya ati tuliwavubuka eri 0700 27 31 24 esebo sinzira kati naye nga ku mitwalo 5 nsobola okukola kuba emitwalo nina audio nyingi baba nina audio 12 kale baba oyo mutunzi wa nanasi naye akookamu ensonga zonna oziraba tuli ku luguudo luno oludda mu Arua Jinja tugenze bugenze eno mu north nyaba tutuuzako ensonga zonna nga bw'oziraba tambula naffe otambule n'okumanya gonja agamba ki ate gonja ye kyeki gonja mwokya ne mutambuza tumuseera nati nejje tumugula nayo bamutuseera gonja ava Kongo wala nnyo ate wa bbeeyi ene waffe taddayo adda eri ekongo tugula nsawo ya mitwalo 18 ijjamu nga abiri kwe watyo 19 awo ebiri kwesatu ebiri egyo nendekako ewaka omwana okulya nenjiyiza obwentyo era nkuŋŋanyiriza ne basoma abasuubuzi bagaleeta wano nensuubula nenteka mu sitowa nenyengeza nendyoka ntunda ku baasi amanya agange ze nabukaluzaina tetubaguzeeko era mbadde njogera nabo bakole ku buyonjo bwabwe era tubayisaako abalambuzi kubanga ekifo kiyonjo bakole ku buyonjo bajja kulaba nga sente zitandise okujja wano fetugenda n'olaba awantu ng'onootya n'okuyimiriza omulambuzi kubanga tunula ekifo n'ogamba n'ogenda emijjeera eri ewayonjo bakole ku buyonjo bwabwe bajja kutandika okukola sente singa bayonjo wale kyekikulu banyabo muli muyonjo wale mujja kulanga wano walungi